Abantu abanoonya emirimu gwe nga oli wano Uganda musembere wano. Yes, mostly abanoonyeza wano e Uganda emirimu. Video eno ekwata ku mmwe. Yes, ngenda kola story naye ng'ekaabya amazzi gasima oba siikaabe. Akafaananyi kano kentadde wano waggulu abaana abo ababeerako wano mu Uganda mutera okubalaba nga batambuza plastic soyo. Bannange nze kyambuuseeko. Yes, n'akasanga ky'abantu bana bonna banyumya the same story. Kati abantu ba companies ezikola plastics bagenda ku radio ne batimbatimba ebipande ne bagamba nti beetaaga ba managers, simanya ba managers, batera kulanga ba managers, ba supervisors, ebintu ebikawe bitu. Kati ng'omuntu wanaawulira omulimu ogwo supervisor manager agenda kudduka zambwa agende eri company. Kati wabatuusayo video eno ngenda gikola nga erimu parts 2 ngenda kukola ne video endala. Watch out for part 2. Abaana abatambuza plastic ene Kampala mubalaba. Omwana nga alina ebibasiketi, masowaani, bikopo. Munnange babaleeta wano e Kampala nga ba manager, simanya ba supervisors. Kyokka n'ekisinga okukwasa ennaku abaana abo basoma bulungi nnyo ebitabo byabwe. Era mmwe abakyanoonya emirimu nga muli wano Kampala naye gwe ng'ogunoonyeza wano Kampala olw'okuba owulidde nti ku radio bayisa aba manager, simanya assistant, simanya muyina kampuni gye mugenda okukolamu. Mukwano ogenda otuuka ku kampani nga birala nnyo. Nze nakasanga abaana nga bana bonna banyumiza the same story. Ndowooza eno pati yange esembayo nakoze dda part 1 ku page yange. Kola bw'oti ogende ku page yange olabe pati esooka. Abaana bano kati story yewe yankwatirako ennyo. Nasanga omuvubuka nangamba Hajjati mukwano bambingulirayo amazzi. Ne ngamba story ki? Naye nga bingamba mu Luzungu ne mugamba kati gwe aneeregerezaako Oluzungu nkole ntya. Ngamba kimu nti mukwano nguliraayo ki amazzi. Nangamba no, I don't know Luganda biki. Ne mugamba gwe omutembeeyi ogenda kumalako otya wano e Kampala nga tumanyi Luganda. Abantu basinga boogera Luganda. Nanteerako emboozi nawulira ennaku. Nangamba batujja omwana oyo yali ava Palisa iziti bagwere. Yes, babatikka kuva Palisa ne babaleeta wano e Kampala nga basuubiza emirimu simanya gyaba manager, simanya bikoze bitya personal assistant, naye ng'omwana alaga akola ki yasoma. Okubatuusa wano nga babagamba tukozesa abantu nga bakozeeko nga bakolike nga bafunye experience kino gye bagamba kutambuza plastics. Weewuunye abaana abo batambuza singa abakwata n'abateeka mu mmotoka n'abagaba ku byalo olw'eggulu ne bajja ne babakima. Omwana oyo ava ku kampuni eyo plastic agenda akola ki? Babajjako amasimu, babajjako buli kiboogerako ne bamuwa plastic n'abeera mu field mbw'akola. Amasimu bagabaddiza ddi naye bannange nakasanga abantu kati nga bana banyumiza the same story. Abamu bava Fort Potro babaleetanga ba manager otuuka ku office n'abagamba mugenda sooka mutambuze. Naye nali neebuuza bana abantu batambuza plastic bo bakikola batya? Kampuni ebasasula etya? Mbwaba wa plastic bwe basowaani nga ya 1,000 olina gitunda 2,000 gw'okole ki ofuneko. Story nekwasa ennaku naye nga abantu abalina kampuni za plastic abonyabonya baganda baffe bannange mweddeko. Abaana omu balimba emirimu mirala batera nnyo okulangira ku radio. Simala twetaaga ba manager, simala biki ogenda okuzungira ku mulimu gye bagambye wali omulimu. Bakuggyako documents ne bakuggyako amasimu ne bakuggyako everything ne bakuwa plastic waabwe mukwano gw'otambuze. Abantu abanoonya emirimu gwe nga oli wano Uganda musembere wano. Thank you, Dr. Halima. Munnange, I happen to be a victim. Bana abantu awo balimba. Emirimu gye giri fine. Naye bikolebwayo, my dear. So one day, ndi muva care form 6. Mpulira ka advert ku radio. Nga balanga twagala ba managers, twagala ba cashier. Munaye ngamba kinnamba. Nga nkuba essimu. Nga neeyogerako nange mpulidde akalango. Company sijja jjogera eyalanga akalango. Naye ate ekyankwasa ennaku kiri nti bwe natuukayo company ate endala erinnya erya company gye nagendamu ate lyali ddala. Munnange nga nkuba essimu mukyala akwata nga neeyogerako
mpulidde akalango mwagala ba manager mwagala ba cashier ko okay emirimu weegiri nga ngamba ojja kuleetayo documents zo tukuwa ne accommodation ojja kujjayo n'omufaliso munnange nga neetegeka enkeera nga nsiibula bazadde ate afunye omulimu saabuuza bingi nali njagala mulimu ebya vacation mubitegeera nga enkeera ngwa muddene n'akafaliso kange okuva nnowa sijja kwogerayo naye eyo ewaka eyo ewala ebusoga mpaka gayaza oviirako mpererwe noyingira munda awo bayitawo kiteezi munnange ntuuka nkuba akasimu omukyala gyampiikinga omukyala nga ngamba nti ampiikinga antuusa ku office ampitirayitiramu ekituufu kiri nti takuwulira mulimu ki gwogenda kukola akugamba bugambi ogendagenda mu training post egenda okusuuti nga we tugenda okuteeka nambuuza gwe wali yagadde post kikozi nali yagadde bwa cashier naye noba manager bwe mba mpiseemu nsobola obukola ko ye kaale kati bagenda kutwala mu training munnange nga ayitawo gayi omulala awo gayi nga aŋŋamba kale tugende ntuuka wabweru wa geeti nga gayi yataddeyo ebbaafu fulaska obukopo ne giraasi n'obubega n'ebirala bingi kale biba bingi mu kiveera kya white birala nga biri mu bbaafu nga ŋŋamba tugende mu training oba nkoleka paati tu story yange empanvu